abakkiriza beeyiye ku Lutikko e Lubaga okwetaba mu mmisa y'okusaaba evvu ku Lwokusatu olutukuvu ekulembeddwamu Ssaabasumba w'essaza ekkulu erya Kampala Posse Mwogerere. Ono asoose kwebaza Katonda olw'okutuusa abakkiriza ku kisiibo ky'omwaka guno. Ekintu ekikulu eky'olwaleero mwebale kujja abangi bwe muti Eklezia ebooze oba oliawo n'ebweru gye bali. Ono akubirizza abakkiriza obuteerumya njala yokka mu nnaku 8 ez'ekisiibo wabula bazikozese okwefumiitiriza ku mbeera zaabwe ez'obulamu obwa bulijjo. To rend our hearts and not our garments. This is a time to sit down and reflect and pray and ask God for pardon for those atrocities that we have been made against others, against our own brother, our own sister. It's a time of reconciliation. We reconcile with God. Ssaabasumba akubirizza abasiibi okwesigama ku mpagi essatu ez'okusiiba omuli okusaba, okwenenya n'okuyamba abali mu bwetaavu. Those are the 3 things that are asked: prayer, doing penance, and helping others. At least remember those 3 that we pray. I hope that each moment of the day, like our brothers, the Muslims, do in frequency of hours, that you find time to talk to your God, either loudly or quietly. Go to your room and pray. Ono era ategeezezza abakkiriza okukozesa akadde kano okwetegekera amazuukira ga Yezu ku nkomerero y'ekisiibo. God, that we rise with Jesus Christ. We commemorate the resurrection of our Lord. So this season prepares us for that resurrection so that we can all go to God when we are totally and fully cleansed. Ssaabasumba era ategeezezza nti musanyufu ekisiibo ky'omwaka guno kyakwataganye n'eky'abasiraamu nga baakweyambisa ekiseera kino okuwonga eggwanga eri omutonzi. Eklezia, emizigiti, ffenna abakkiriza ku luno tuli mu budde bwa kisiibo bwa kudda eri Omukama. Kudda eri Omukama. Era kadusubire ndi mu budde bw'ekisiibo kino tujja kubeera batereevu. Tejja kubeera kubba. Bw'abadde akulembedde mu mmisa ey'okusaaba evvu wano ku Lutikko e Lubaga, Ssaabasumba Posse Mwogerere akubirizza abakkiriza obuteerumya njala bwokka mu zino ennaku 4 wabula beeyongere okwefumiitiriza ku mbeera zaabwe ez'obulamu nga bayita mu kwegayirira, okusiiba n'okuyamba abo abali mu bwetaavu. Winnie Tessa Nakayinja, Agafeeyo ku Spark TV.